Nyonyo okukwata mukyala Mary Matembe omukyala omukulu nga towadde na nsonga togenze kwerosi tokoze n'omutukomezaawo nga gwomumaliriza ng'omumaliriza kati waliyita emyaka oba gumu kitundu ne bakebera abaana be sikwe kuleeta empala n'ezo bakebera batya. So mukole ebintu mumanye nti ffeno tulinamu obwongo obutaggulula ne tutunuulira. Omuzungu kyayita nti ng'ali worn out. Kitegede tutunuulira ebintu mwe mutunuulira ekyo tumukutte tuli b'amaanyi tukubye esiriki naye temutunuulidde buzibu bugenda kuvaamu. Obuzibu bugenda okuvaamu bye byembabuulira. Obuzibu bugenda okuvaamu bye tulowooleza nugana naye omukyala ekimuleese ng'awenyera kiki bulijjo nga tawenyera. Tutandika okwekengera abakwata nga tebannamutuusa tugamba balina gye bamusookeza naddala nga mukyala. I'm already done because I see you people denying bail, but for me, if you want me to live even one more day, then you deny. So my humble request is, madam, you are a lady like me, and I can see the prosecutor is a lady. So the senior citizens of my age, yes, I want it, and please, madam, I want it by the grace of God. It's this one. Which one is the car? This one. Enact the law of detention without trial, and this was advisedly because that's what it seems all this is aimed at. That we simply remain in detention because we cannot have lawyers. We cannot, the main case you are talking about, we have never seen the disclosures because facilities are. So coming to this court, it seems we will be tried with our eyes covered, with our hands and feet tied, and with our lips zipped. How can we have justice in that case? Question I have already said all the concerns. If you had my ruling, it will be addressed in that matter. In which matter? Because you are telling us to make submissions. Who will make submissions? Because please don't run away. Never surrender. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's Wednesday, everyone is tembera ne mukulu mawa nga tuyisa amu bibade mu week katono today things have been moving wagwan buli omu agamba what's not happening. Tubeera oli wano kino ne kigwawo boli wali kino kigwawo Mary Matembe yasoka n'abatebuka tuba tuli awo ate bamukudde ate bamutadde mu koto nakulalo bamuzza tuwakona things balabe obulwadde oba asobola okubanga aweebwa bond ali ku koti y'eruzira eyo buli kimu kitambulira mpola mpola. Nalabye omwami Lukwago yatuse nga alina okwewolereza Lukwago oba Besigye? No, Besigye. Era nga submission yaziwayo n'abagamba no, what do you want me to do kati right now kuba kati baloya bange omu bwamu deporting omulala mwamukola ki
ebyalukwago nabyo ebya omwami Besigye nga nabyo biri awo birungi si birungi. Ssemujunganda bagamba yabomba naye bw'okuva yagenda Mecca akyaganya okudda. Agamba talina gakombe gakwatibwa Jake. Bagamba Mecca agirambudde buteddiza. Yagenda kulamaga aganya okudda. Nawadde ndi awo ebintu bingi bitambula Kafeero omwana omu gwe bali bagamba nti amufaanana obulevu buswiriri biki Mutooro. Baganda be bavuddeyo. Manager yali manager wa Kafeero ayogera ebintu naye biti simanyi yaki yavuddeyo saawa zino. Senkubuge ne Bisirikirwa beyogerera biti. Owulira twageze kulaba abaana abalala bali wa Brunoke babasondera ssente. So ebintu bingi nga nange bagenda omusondera. Gwate wabadde ki? Ngera babulira. Ogera bulira bani? Abantu. NTV ebijjako nabyo si bituufu, si birungi, birungi si birungi kati bali ku social media ko bakolera emikutu gyonna baagigaddewo Nation Media. Kabanda ayina ebintu byateeka ku X ennaku zino. Agamba buli TV nekyasa political leader political gundi yenna asooka mu office ya chairman oya Piero Yu. Manyi bamuwadde office kati yakulira office ya chairman wa Piero Yu. Ategeere biki byogenda okwogera bitugattako bitugasa oli okwogenda otuule. Ne ekyokubiri kyataddeyo n'agamba kyasinga okwagala kwe kulaba nga buli mukutu oguweereza guyita muki guyina okukola ebintu nga biri mu layini ya General 7 oba CDF. Kitegedde. So kati awe tuli we tutambulira mpola naye ng'omulimu we nagukwasa weyanjule otandike kusula motos tugende maaso. Kasoke nkuliseyo muganda wange Dero yabadde abeera lo naye sawa zino ali mu Uganda era yadda ku Imi mukamaawo. Imi mukama wange yasuse oba agenda suuka ali Boston katumwagalize mutowe wali wano katumusabire asuuke bulungi. Tubalamuza mwenna abataba ku Truth Media amanya nga bulijjo bampita Mawa Haruna. Ne Joan yakutumide by the way. Olwaleero nzize wano Joan aludawa. Joan ali UK Essex UK Essex East London. Ali ani omulala? Ime ali Boston. Dero ali low. Ene katsawa zino ali mu Uganda. Gundi wali yani? Ewa. Italy waliyo Umaru. Kati abantu abo bensokeddeko mwenna ne bamenya amannya okuva wano olwaleero luno ebintu bikyuseemu bitya. Tuli wano kusula moto we tukolera ebintu bino. Naye abalabi ba Truth Media mwenna emmotoka eno bagitunda $200,000. Kitegeeza abantu 20 we mumpaaka kakadde nga muteeka ku simu y'ono. Lindako kambuuze oyagala bagigulire ezi bagigulire ggwe bagingulire kati mbasaba ebbanga lye mmaze ku internet no nawana okumukutu mbagamba nze kati bali betusoose okumenya bwe bagamba nti $10 meka kakadde abo bana dola nga 3 temumpa sente esente muziteeke kwono dola 3 soose na Dero waliye oyo jashi mugamba face to face soose ne Dero gwe nsoose naye Joan UK andi ate sente UK zitowamu okusinga dola kati okitegeeza abakuwa 2 yanamanya UK ani Imi mu America wadde mulwadde ne madde manyi ti wawonye bwe tunaatuukira mu December nga akamotoka okalina eno lwakubeeri mu olwayero naye njakyusa eno si yero kakati emmotoka yino this is gold temugenda wano wokka wojagala emmotoka eve wenjagala eve wano wokka wenjagala eve ku Truth Media munaavugamu simanyi so abantu abo bana ani ogambye Dero ogambye Imi ogambye
Awumalo Italy no gamba ne Joan UK. Ne Joan UK. Bali ababiri Dero ne Imi be US. Abulaji mbogedde timbesiga nnyo. Yeah. Kyebakola bajja kigamba ti anze ndeseko kino nze ndeseko kino paka oba basete baziteeka wasula moto tujja babuulira naye nga mwanzitadde woono sijja kutuuka bulungi. Kale bwetuukira mu December ng'emmotoka weeri ng'ovulumula ng'emmotoka njirina ekyo kibagambye. Kale tuli kusula motos ndaba kisuse ate mune tunagenda tusabe bana abakuba embooko naffe nga tusabe abaffe so tuli kusula moto wano sula moto batuna motoka era nga bwe mbagambye kimanyi ne sula moto ziramala okuwera bwezo ziwera naye ajja kunyooyako milioni nga 3 naye nkoyo kunsekirira buli kaseera nojja kola akalango ngamba tambuliza ebigere ng'ente okajjukira kati oyavula bwavu tewakakola nga kati oyavula bwavu mulekerawo tambuza ebigere ng'ente kati oyavula kati ngenda kikola era otambuza bigere ng'ante. Tuli kusula moto wano bwe tuli olwaleero era nga tubagamba nti emmotoka ziri wano zitundibwa buli kika kyonna ky'obanga oyagala. Ogula emmotoka ewasula moto oba n'emirembe nti tobeeramu na kunyigirizibwa kwonna. Omuntu asobola okugula emmotoka ewalala n'abeera mu bizibu ate emmotoka bagibanja ate naye nnyini takyasobola na kulya mmere olw'okuba yagula emmotoka n'abanga afunye ekizibu. So mugule emmotoka kusula moto bw'ogula emmotoka ewasula moto emmanja yaabwe etambula bulungi era nammwe abagenda okunsondera emmotoka eno temweraliikirira bwe tunaawezaawo milioni oba 15 bameka mujja gyeraba nga nfulumula. So tufune emmotoka okuva wano kusula moto yekayeka gy'ogenda okugula emmotoka etayina problem. Bw'oba ogula emmotoka wasula moto bw'ogivuga mukko n'ogamba nti kakati mikwano gyange giri ba image emmotoka gye bansondera bajjo wani njikooye ojja bujja ne wasula moto ng'ate oyongerako ng'oswapinga okukakana nga ba image bakutadde eri waggulu mu bire ng'oli mu mmotoka endala. So mujje kusula moto mufune emmotoka mwenna abazaagala ne bw'oba oli ludda wa oba wa. Dasi ndowooza tubatera emmotoka zasula moto enamba kweziri awo mujja kubanga muziraba bulungi era n'anaaba asobodde osobola okukubira sula moto n'ogamba nti mwami sula moto waliwo emmotoka mawaji yagambye awo gyayagala tetwagala mukwasa sente naye tuziwadde ggwe tutekengako mmeka ne Tone Colorado omugatte Tone Colorado abeerako nnyo Tone Colorado nayogeddeko naye wiiki oli wakakadde naawe kakukutte Tone Colorado emmotoka eno ekyagala kati abo bali batano kitegeeza wabulayo milioni 15 bwe tunaamalirako omwaka guno nga tukoze eki era n'abasooso teekako sente bwe pa kwene ennamba tujja wano kumusoma anaabatataddeeko nga tugamba mwanvuddemu nga ndaamuza ebigere nga bansanga nga bakuba embooko nga musanyuka ate tunaakola ki naye Tone Colorado naawe weegasse ku bantu abagenda okukola ki okugulira emmotoka. Kale tuli ku The Truth Media tuli kusula motors atugamba olwa entambula ennungi olw'emmotoka ennungi obutatataganyizibwa okubanga emmotoka gy'ovuga teweeraliikirira ku kibanja mpola kuswapinga kutunda kugula sula motors bewokka we tusobola okujja emmotoka wano mu kibuga Kampala oba mu Uganda gwe genda Bulaaya komawo jangu mu Kampala buuza sula motors Makindye gw'olutuuka Makindye bajja kulagira sula motors wali bajja kugamba kirirawo bulungi nnyo tuuka ku bitaala kwata ekidda kalenda woba wakasalamu ojja kulaba amafuta bagayita Africa Oil then opposite sula motors wali olw'emmotoka ennungi obwesigwa n'okubanga otambulira mu kintu ky'olya nti naawe ekyo kyennyini kyoteekeddwa okuba nakyo. Balina branch ey'okubiri eri awo Kibuye oba akavuta ku poliisi bw'otyo oyambuka ku bannamasaka awo Sula Motors nawo wali kalina oba ogira kuliko wagula ekigambo Sula Motors ng'ofuna akamotoka ak'ebbeeyi yo mu bbeeyi yo yennyini gy'oyagala mpya second hand gw'okusinzira ki ky'owulira nti egyo amanyi go wegakoma Sula Motors abakuddaabiriza n'owona okutambuza ebigere ng'ente n'owona okumera enkyakya n'owona okubanga buli nkuba wejja osooka kweggama woba oli waka togivaamu obula kutambulira mu nyumba ogenda kuswala nno ebyogera ng'onsongasonga mweno ogenda kuswala so n'owona ebintu bingi tojja gitulamu
Nze twabanga tugisonera mu kutugo togenda kugituula mze kubulira. Mubanga otandise ebi muweewale okutambuza ebigere ngente era gwompaliriza n'okujja wano nkuba omulanga. Oyakundeeta maziga. Amma kugamba ntino bino byotambulanga weekoona amayinja eba obibonye engato zibonye otambuza ebigere ngente otandise okuggwera olinga mmotoka naawe emipiira gitandise okuggwerera engato buli wiiki ogula mpya ng'oggwera gwatambula ennyo gwatalina mmotoka. So jangu okusula motos obenga ekintu kyonna kitambula bulungi nnyo. Mawa Oli bulungi? Ndi bulungi sina tabu. Toyina tabu? Bitambula mu Uganda, ebiri mu Uganda ebitambula bikusanyusa. Ebiri mu Uganda bitambula. Twali nnyo Uganda kitambula. Kiyinza kusanyusa abantu. Okay. Kubanga Uganda we yatuuka omuntu ali gyali, olaba omuntu ali mu America, ali London, ali Canada, ali Italy. Buli mu Uganda yenna atambuddeko. Batulina ensi nga Uganda ali maziga. Waliwo gosanga ng'ali eyo ng'ayagala kudda olusabeere ne business yatandikako. Naye nga embeera eri mu Uganda temukkiriza kudda. Era gye bali eyo bali mu miranga, bali mu nnaku olw'eggwanga lyabwe libakola ki ensi mwetambula. Kuba Bannayuganda bali eyo olw'embeera eri e Uganda nga mutuufu omuntu bw'aba yagenda ku kyeyo ali mu kukola ssente naye nga ne bwakwata essente n'aziwa muganda oba mwannyina nti munekola business egaana nga ne waba naye yannyini yandize n'agamba kanteeka eddwaliro wali mu Uganda liyambe ku Bannayuganda kubanga bali bubi essente ala ng'oli azirina era akaluubirirwa. So kati Uganda yaffe y'omu butuufu teri ali bulungi. Okuggyako ali obulungi beba abagamba nti bo bali baawe emirembe n'emirembe oba bali ku bunkere oba okusinza ku bintu by'abakase. Kakati oyinza okulaba omuntu embeera gy'ayogereramu n'omanya nti naye kakati ebintu ebitambula mu ggwanga bingi naye nga saidi zombi teri ali bulungi tebisanyusa. Nyinza okwewola kagambo ka Medi Nsereko yakakozesanga nnyo byolaba byendaba byolaba nange byendaba n'akubuuza akusana owaaye byolaba byendaba oyinza okwaggwa ebiwo biraba bulala byolaba Bannayuganda basinga byetulaba abasinga byetulaba byebimu era tebisanyusa. Embeera ekola ki? Nakabululu waliwo ekigambo ekigenderawo tewomerwa nakabululu. So ndera tutandika wano ku Miria omukyala Miria Matembe emabega kawo yavaayo n'akasuka. It was a lot, it was a full interview yakasuka nga alaga obutali bumativu, alaga embeera CDF gyatwalamu ebintu byawandiika obunkeke bwatadde ku Bannayuganda. So Miria Matembe some of the statements ze yakola n'agamba gwe nze tonsobola kuba ebintu byenkoze gwe tugenda kubikola mu bulamu bwo. Toyina kyosobola kuŋŋamba. It was a lot. Interview was a big interview. Netambula nnyo. So lunaku lwali lwa Monday lwe bagenda mu makaage oba yali weekend ne batamusangayo, basanga omwami ng'atudde ku dining awo ku makya nga omanyi omukyala yasoose endooza ayiseemu noono naye amaze okwetegeka mbu baabayitako buyisi paka mu kisenge kyabwe ne bamusanga nga taliyo. So everyone was like Miria Matembe is on a run, adduka bamunoonya tebamulaba. Little did we know tugenda okuwulira nti akwatiddwa, no one knows gyali, tewali n'omwamanyi. So from the information gye nafuna abantu abeetolodde family ya Miria Matembe baafuna ba bloggers ne bakuba ekintu kino kiwawaale so that Miria Matembe can be produced, bamuleete at least bamanye nti wano waali wano tutegedde nti ali wano ne wano. So olunaku lwajjo Miria Matembe yaleeteddwa mu kkooti, yabadde yeeruzira mu kkooti gye ne bamuleeta. But Matembe ku myaka gy'aliko n'ebintu byabadde akola mugumu, but bamuleesaayo ebyeyebye nga bakwatidde mukwatirizi nga yenna awulira ensi agivaamu nchakozi nawulidde statements emu zaakola, if you want me to die tomorrow munzizeeyo biki, but naye si kyabwenkanya, I'm not okay, ndi mulwadde, ng'ayogera naani n'oyo omukyala yabadde mu musango gwe. Kyendegeddeko nti today by the time when agitirayo, I don't know oba n'abaweereddwa bail, but leero bamukomyawo mu kkooti still. Embeera ya Miria Matembe ng'egye wagirabyemu and abantu baavuddeyo babadde bangi ne boogera nga they didn't believe nti Matembe naye basobola omukwata ne bamuyisa mu eyo embeera. Mwami Mawa.
Are we really tulaba ekintu kye tuliko kye kituufu wetutuuka kweyembeera embeera ya Miriam Matembe ndi mu kamera ndi mu interview kamale kubire embeera ya Miriam Matembe nga bwogiraba omuntu yenna ali eyo kino ekiriwo bwe kiyinza oba tekinakutuukako butuusi naye ndi sure nti kijja kujja buli wamu buli omu kijja mutuukako naye nja kusaba bannayuganda bonna abali gye bali abali mu mbeera eraba nti bino ebintu ebigenda mu ggwanga tebisanyusa beeyongera okutambulira mu mbeera eyo kubanga buli tunaakoma okugamba nti bwe naayogerako maama nga nze ŋŋenze ekyo kijja kubanga kiwa oluusi ababikola obutayagala kubyogerako era nze nja kusinzira wano neebaza abantu bonna abalaga nti ekikolebwa mu ggwanga lyaffe Uganda si kye kyandikoleddwa kubanga mu ggwanga Uganda abatasirise mu ggwanga Uganda eriri kati erimu abantu abasomye abantu ababagumyeko abantu ababangufu eggwanga eritambulira ku ssemateeka tosuubira kubanga likyali ku mbeera eri ey'edda nti lwakigamba bwe nti omuntu kati eggwanga Uganda bwe riri ti abantu balabufu mu bulabufu bw'abantu titwasobola okerenkya ne tulonda 0C ne tulonda abakulembeze okuva ku mutendera ogwa wansi tugenda nga twambuka ng'ebigendererwa mu byo kyendowooza nti wanaabangawo ensonga kati nga LC gye gambye ezo tuzimayire ku LC ez'ekyalo ezinaaba zeetaagisa okukola ki onabbi embuzi onabbi amatooke onabbi nga zonna tugamba tuzigende ku ki kweyolevo tetugamba zive kweyolevo ezinaasukkangaawo era zijja kuvangaawo zigende ku mutendero gwaki ogwa poliisi era nga tugamba nti wanaabangawo okubanga poliisi erina omuntu gweyagala mu kitundu ejja kujjanga etegeeze ku LC ti omuntu ono bamuyita Mawa Haruna asula mu kitundu wano naye ffe tuvudde ku poliisi tumututte ekimutwasizza ensonga eno n'eno era bamwagala ali ku poliisi ng'ekyo kyali kizze okutuyamba okumalawo bali abantu betwawulira nti gundi bamubuzizza ekiro wanabiwulirako ab'ebitengi nti gundi bamututte ekiro naye bamugye mu nnyumba ye wali akakumbi ne bamukuba wali akakumbi bayambalaga bitengi nabiwulira ebyo embeera eyo Pulezidenti Museveni mwe yajja yasooka ye n'atuvugira awo nti agiggyeewo in fact emyaka nga 10 ne tulaba nti omusajja atambula kyova olaba nti Museveni mwe yali ajja yatuukanga n'okuyita ku kkubo nga bawulira nti ali kajjansi n'osanga wano ekibuye ng'abantu babemberedde kubanga ayina ekintu kye yajja nakyo abantu kye baali bamulabamu akati embeera eyo nejjange n'akikola okumala ebbanga kyekyegambye ne balonda 0C ne balonda zaani in fact ne balonda ne LDU oba waziwulirako LDU eneewonyanga abantu okumenya amayumba gaabwe ab'emmundu okubabba tebagitanga na LDU oba bagitanga ani yagenda ekyuka bukyusi bagitanga LDU kaka ne bagenda ng'eyo yonna awo nanga ataddewo emitendera egiyamba abantu bagobanga abantu emisolo nga toguwadde abantu etaddewo emitendera abantu okuyamba security okuva eno waggulu okuva wansi mpaka wa nga bwe baba bakutte omuntu nga bwe bakutte Miriam Matembe tekiteetaagisa kyalo kuwaawaala okitegedde nga Miriam Matembe famire ye n'ab'ekyalo bandikedde bwebukwezi ku LC nga bagamba Miriam Matembe ab'okwerinda bye bakoze eki be bamulina okitegedde ekyo kyandibadde nga bwekintu kyandisigadde artist kitambula nga bwekikola ki bwekitambula naye kati eno embeera eriwo erina kyesiga ekyokusookera ddala esiga obubbi esiga obubbi kyobuuzizza butya tikakati essaawa eno abantu ne babanga waliyo abantu eyo ab'omutima omugumu ne bambala yunifoomu zaabwe ne bajja ekiro ne bakonkona ne banyagulula tufuna ekirowoozo nti abaabatutte maje ga UPDF obaani oli ne wagira muleeya kuba kati ennaku zino kati oli ne wagira muleeya nga mugumu mukambwe alina n'embooko ye ate nno bw'aba amanyi olunyankole
akutwala kubanga tetukyamanya ani akwata ani atateekeddwa kukola ki kukwata kakati ebyo bwe bizibu tugenda okukola ki okufuna naye kyandibadde kirungi ekituufu kyandibadde kiti ate gatubufuna ne bukyali ku muntu sekinoomu bujja tuuka bubune abasajja babeereyo bakole akagurupu kaabwe batungise amasuuti bagumu nnyo ekiro nga bakonkona ng'ayogera Lunyankole nga bamutikka nga bamuwaza bategedde asuze n'emiliyoni z'oba 10 oba meka 2 nga batwala ojagenda poliisi nga ne poliisi temulina olwo olukongolo tuluteeke tugambe nti naye ne baali balwamba Matembe bamuwamba bwe bati so ng'oluusi mulimu abantu abeekusiseemu abalala so nze ndowooza nti abali mu bitongole by'okwerinda n'abakulu abagwira amagye waggulu obwongo babususeeko batunulire ensonga ezo tekiseera kijja kutuuka eggwanga lino owulire nga buli omu bamukwata naye nga tomanya ani akoze eki akutte kubanga ennaku zino bw'okwata poliisi gye twandibadde nti erina obuvunaanyizibwa egamba naffe tetumanyi nowe akakola statement ndu akabuza poliisi nga gye omuntu ava ku kyalo bwanaabula twandisokedde ku poliisi nokola statement omuntu wange naye osanga omusajja obwa poliisi eyakeera enkya ne bagamba nti omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano n'avaayo n'agamba nti okukwatibwa kwa gundi tetunnakumanya naffe tetumanyi naye nga poliisi gwe mulimu gwayo omwogezi wa poliisi nga bwagamba ate tetwagala ekintu kikyuke kubanga bagamba nti etteeka ligamba okukuuma omuntu n'ebintu bye naye nga tugenda kugamba nti okukwata omuntu n'ebintu bye ndowooza gye tugenda okukola ki okuddako nze ndowooza nti abali mu byokwerinda bandibadde batunuulira ensonga ezo ne bamanya ekintu kino wa gye kiraga buzibu ki obuyinza okukivaamu ababbi bagenda kwerimbika osanga omusajja yambadde okwakati bw'osanga babukenya 10 nga bambadde bulungi bane bajja ekiro odduka buddusi basajja bakiwago basajja boogera Lunyankole ogenda kugamba otya tojja kumanya olwo bawayiriza oluusi n'ebitongole byaki bya gavumenti so kati okuziyiza ebyo tufune enkola gye tusobola okumanya nti gundi olumukwata genda ku poliisi owanjula ogambe ffe tuvudde mu gundi ono tumututte teryagana kukwata muntu ng'alina omuki ng'omusango era teryagamba nti okukwata omuntu ng'alina omusango kikyamu naye enkwata gye mukwatamu abantu si ennungi olaba ne bwaba mubbi ng'akubbye n'omusanga n'omukuba amayinja n'omukuba n'omutwala ku poliisi olumutwala ku poliisi basooka kuggalira ggwe otwalira amateeka mu ngalo kubanga omubbi omusse nze ndowooza ebitongole by'okwerinda obutayonona kifaananyi kyabyo na linnya lyabyo bafune engeri gye bakwatamu abantu bategeere nti bali wano ekirala omuntu okujja ng'awonyera nabye mukyala Meria Matembe otuuka okulowooza ebintu bingi n'ogamba mukyala Meria Matembe bamuwogodde toseka anti kakati omukyala ng'oyo omukulu ow'ekitiibwa wandibadde olowooza nti omukyala mukulu teyeetaaga wadde okumala mu kaduukulu wadde essaawa 3 kubanga buli lwabeera awo yeebaka bubi oluusi abadde akeera n'akola ku kadduyiro ke oluusi abadde agenda nko mu kajiimu omubiri ogwo n'agukuuma nga tegukola ki nga guliwa naye kati bw'omwebasa awo ne bwoba tomukubye ne bwoba tokoze n'omuleeta ng'awenyera ffe tufuna ekifaananyi kirala kubanga tumulabye akola ki awenyera ate ng'okuwenyera tumanyi nti kuva ku miggo egiba gye mukubiddwa bwe giba si miggo bw'aba mukyala najja ng'awenyera tufunamu era ekifaananyi ekirala ne tugamba nti oba bamuwogodde so kakati ebyo byonna okubyewala bano abali mu byokwerinda muleme kubeera eyo nga mutunulira pulogulaamu zino nga mutulaba bubi ne mufuneemu ekyokuyiga mugambe nti ensonga eno no gyayogedde eno okwerimbika abantu bayinza okwerimbika mu kino ne bajja wano tulina embeera y'abantu kati emabegakaawo
abatujju badde balumba. Okitegedde? They can even use this chance. Kana abatujju basobola okukozesa eyo chance okujja ne basanga omuntu ne bamuwamba ne mukubawo enduulu kubanga tukifudde ekintu ekyokuzanyisa ekya bulijjo. Abantu bagenda tuka ekisaba bagambe nti basement. Ga basement bagimanyidde. Oli akwata omuntu wamutwale mu basement tugambe nti tugambe nti omuntu wamutwale mu basement. So nze njagala ab'ebyokwerinda mwenna gye muli ku lw'eggwanga lino n'okutambuza embeera mba mutudde mu security yammwe mulogenderere ebintu abantu bye babagamba. Enkwata y'abantu yegenda okuleeta obuzibu wano. Egenda vaamu ebitongole byaffe ebyokwerinda obbikyawa. Abantu babeenyibire ddala. Egenda kuvaamu ababbi okukozesa omukisa ogwo okuwamba abantu nga tetutegedde. Egenda kuvaamu abantu abeewalana ebyabwe bakozese enkola eyo osange sheeke nga bamuwambye bamututte nga bamusudde mu mwala. Sheeke banaamusuula mu mwala nga bamuwambye sina bya bitongole byakwerinda ng'ate tumaze okufuna ekifaananyi ebitongole byokwerinda bye bikola ekyo kitegeeza omusango bajja guteekawa ku bitongole byokwerinda. So nze ndowooza ebintu bino mwandibadde naddala nga musinziira wano ku The Truth Media ne mumanya ddala abantu bano biboogera tubikoze tutya. Wanga ffe twogera ebibayamba ebisobola okuyamba eggwanga lino ne muyigamu. Naye ekkubo lye bakutte kyamu nnyo nnyo okukwata mukyala Maria Matembe omukyala omukulu nga towadde na nsonga togenze ku LC tokoze n'omutukomezaawo nga gw'omumaliriza ng'omumaliriza kati we baliyita emyaka oba gumu kitundu ne bakebera abaana be. Si kwe kuleeta empalana ezo. Bakebera batya? So mukole ebintu mumanye nti ffe eno tulinamu obwongo obutaggulula ne tutunuulira. Omuzungu kyayita nti ng'aliwo out. Kitegedde tutunuulira ebintu mwe mutunuulira ekyo tumukutte tuli b'amaanyi tukubye ensiiriki naye temutunuulidde buzibu bugenda kuvaamu. Obuzibu bugenda okuvaamu bye bye mbabuulira. Obuzibu bugenda okuvaamu bye bye tulowooleza nugana naye omukyala ekimuleese ng'awenyera kiki bulijjo nga tawenyera. Tutandika okwekengera abakwata nga tebannamutuusa tugamba balina gye bamusookeza naddala nga mukyala. Kati okwewala ebyo mukwate omuntu genda ku kyalo omuntu n'emisana osomunona. Yes. Ng'ensi yonna eraba ne tutegeera abamutu kubanga enkola eyaliwo oba ebaddewo ng'omuntu ne waaba akunonye okwata omugamba ssebo tukunonye ekkaadi osoka kweintroduce nti nva mu agency bweti ne bweti ne bweti. Yes. N'atambula wano tetumanya agency kye yakutte okutuuka police. Tumanya ani yakutte ekyo mukimanye. Ate nga nkubuulidde nti Museveni okuleeta ziri 0C simanye ereese baani simanye ereese ba LDU simanye ereese baayagalanga kusooka kumanya egundi ezo nga newe guba musango nga gulemye ku LC manya buseera nti muli wa goni baamututte ku poliisi eya Gindi. Nze ndowooza ebitongole by'okwerinda nga temuddaawo kudda ne muyimirira ne kamera ne mugamba naffe tetunnana oyogera otya nti tonnamanya ng'oli wa poliisi y'Ekibuye ng'ekintu kyagudde mu kitundu kyo n'ogamba nti tomanyi. Yeno nebeera metropolitan omwogezi wa poliisi ow'Enaguru yalina obyogera ebyo naye emirundi mingi mulabye buli wajjayo abatamanyi era nga gw'oyogera buli lwajja abatamanyi era n'osigala ng'okyakolera ekitongole. Ate oyagala akolera eki? Kati aba atukolera ki ng'omulimu gwe gwogera naye nga byayogera alina kumala kwebuuza oba kubifuna. Owaayi naye atya basement. Basement bwe banga gyeri ng'omuntu bagenda mutwala mu basement nga lyekkubo lye bakutte. Twagala bave ku mutendera gw'omutwala mu basement tutegeere ti bano abaagundi bwe bakunona eyo ba basement. Tutegere nti abaagundi ono bwe bakunona eyo ba poliisi. Kubanga tetujja kutawaana tujja kumanya nti baani abamunonye ti ba basement aba basement bakunonayo nti ye ti bakunona
omalayo banga meka ziba mboko kyaba basement wakunona omalayo banga lya wiki 2 nemugala kati awo tutegeke eddagala bwa police no mali abapolisi baba bunonye nogamba awo tumulinde tugenda muwa bailo bakole ekintu kitambule bulungi mu mbeera eyaki ennungi ekirala nga tunatuva mu nsonga eyo bano ababeera ku social media eggwanga lyaffe tulina oddibuulira amazima ennaku zino abantu boogera nnyo ku CDF nze kyemmanyi nti CDF naye muntu awuliriza tiwookera enkya n'omugamba ng'omugambye ebyo ebituufu nga tomuvumye naye afuna ekyokuyiga naye mmwe abajja nga muwaana buwanyi oyo tagambwako oyo muzibu nnyo oyo akumaze eggwanga ddala mwagala CDF alitwale bwatyo mu maaso kubanga nalabye ojuga banagamba oba twali naawe negamba oba tulite eno wali agizanyiramu ennaku ezo nalabako nga batandise okwegaana ebimu ebimu tulita kyokka nga babyegaana ate ng'ebikolobero bisigala bye biki ate nga byebataddeko byebikolebwa ate nga byebikolera kati olaba okutyawo nalabiwa kiro kankyegaane ate okyegaana ate nga olede bakitaddeyo so nze ndowooza tibwe tuba twagala eggwanga lino okutambula obulungi nammwe abawulira nti mulina omukulembeze gwe mwagala dde mu buyinza ekkubo lye mumutwala mu kyamu tuwulire abantu amazima erinnya lya CDF ligenda kwonooneka lyayonoonese nadda ng'erinnya ensonga gy'oliko bw'ogitunuulira wali oŋŋambye embuno omukulu Kabanda alina engeri gy'avugamu CDF nga si ntuufu Kabanda bamuwadde ekifo kati yakulira office of the chairperson wa PROU chairperson omanyi wa PROU kati agikulirayo mwami Kabanda alina statements ze yakoze zabadde 2 which is nga tuvudeko ezimagazi zakola ku gundi ku lopo na biki alina statements nga bamaze okugalawo NTV tujja tukawo ku NTV nga bamaze okugigala yagamba buli politician ngo bagenda okukyaza ku mukutu gwonna ogwa TV balina kusooka ku reportinga mu office of the chairperson amusunsula agambe nti oyo ateekeddwa okukyazibwa okitegeera eyokubiri n'agamba buli media house program zaayo zina okuba in the line of either CDF or President Museveni. That's mwami Kabanda mabega kawo wali omanyi bamusudde naye bamuwadde ekifo so mu kukomawo kwe zezimu ku statements ze yakoze naye nga azikolera ku Twitter ku X of kakati era mu bantu eggwanga lino berina okwegendereza n'okutunuulira ennyo ye mwami Kabanda. Lwaki tuba tumutunuulira nnyo? Mwami Kabanda ono ayina ate mwami Kabanda agenda kwonoona ekifaananyi kya CDF. Ekyo ozokyogera agenda kukyonoona atya? Mwami Kabanda ajja kutuuka akozese n'erinnya lya CDF agende bawamba abantu. Omanyi lwaki? Bw'okyogera bw'otyo nga tunagenda mawala njisobola kuba waliwo omuvubuka yakola ne monitor bamuyita Bule, Gabriel Bule. Abadde ng'akola statement nga ze criticizinga gundi. Ani? Mwami Kabanda? No, CDF. Kabanda yagambye amwetaaga. Bamuleetere. Kakati Kabanda bagenda nabo tuuka ekiseera era olabewo drone oba Kabanda ye kati ate anaabatwalawa onaabatwala mu basement. Nozayo bajja batwala ku rooftop oba ku rooftop kubanga opposite ya basement bera rooftop kubanga ndaba Mwami Kabanda ayina byakola oba gyalaga nga nze ndowooza nti siwe yanditambudde kankwe ekyokulabirako tibwakeera enkya n'atandika okuwa amateeka mu nkola ya radio eya media house yonna eya media house kinneewuunyisa okubanga ate Mwami Kabanda nze mubuulira nti media house eyina abagikulira. Media house zeno na Mwami Kabanda ebirowoozo byabwe byonna bye balina ku media house balina bitwala wa Mwami Nyombi Tembo regulatinga Mwami Nyombi Tembo nawa details
Tumunabanga mukyaza omuntu ng'agenda ku radio ajja kusooka nga alipotinge wano oba mujja tubuuliranga abantu be mugenda okukyaza. Ewa mwami Nnyombi Tembo avunaanyizibwa ku ki? Ku regulating media houses. Mwami Kabanda nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwe kwe kusooka okumanya nti Piero ye yagala ki? Akimanyi ekyo? Takimanyi. Yeah. Piero ye yagala nti bw'eba yagala kujja mu buyinza, obuyinza ebujjawa nti bwannansi. Ekyakimanyi. Mwami Kabanda n'afuba nnyo okulaba nga chairman wa chairman yatwala office of the chairperson. N'amanya ensonga ezikwata buli muntu yenna yandyagadde okubeera nga ayagala okwegatta oba ku PLU oba okubaako byabulya chairman okujagazisa abantu. Yandibadde abeera n'agamba nti kati oluggi luggule. Mwenna bannayuganda abawulira nti PLU mwagala biki kulaba biki mujje wano oluggi luno lugule. Ekyo both yakyogera wiiki ewedde. Ejaji naga nti buli munnayuganda asaana abeere nga ali mu PLU. Anti ng'ali mu PLU naye kuki? Nga gyowagira ku kifuba ku mpaka kuki? Engeri gyakyogeramu era agamba buli anti bw'abanga gyayogera nze njagala babuulira nti ye yandibadde nga ye kati essaawa eno ne rediyo ng'azigendako ng'atambula okwogera PLU biki byezza okukola okwogera ofiisi ya vice president yani gyalimu eyo gye bamutaddemu ya chairperson okutegeera egenda kukola ki egenda kozesa ki bannayuganda kiki ekyetaaga. Mwami Kabanda emirimu gya security n'agirekanga gya security. Okitegedde? Natagitaagaaganya. Abavunaanyizibwa ku security ne bajja nga be bayogera nti ffe ng'aba PLU security yaffe ejja kuba bweti ne bweti. Mwami Kabanda ye n'asigala n'atambula ku bintu by'obufuzi eby'okubuulira ti PLU tujagala bwe tuti ne bwe tuti oba mwenna tugibaagazisa mujje. N'ateerimbika kali Mwami Kabanda byonna abyagala. Ayagala okuba omwogezi wa PLU. Ayagala okuba vice gundi chairman ki? Ayagala okubeera omubaka wa parliament. Ayagala okubeera omuduumizi. Agamba nti tulina okukwata kino na kino. Ayagala okubeera ate avunaanyizibwa ku by'amawulire agatambula mu ggwanga. Mwami Kabanda ebyo byonna talina wagenda bikola ebintu ebina. Ayagala okubeera omubaka wa parliament ow'e Kasanda. Ebintu ebyo bina batasobola kukola bikola. PLU nga ekibiina waabanga kyebalimu era nga kyebatambuza nze sijja kukoowa kubagamba tibafune agenda kubagenda okutambuliza omulamwa. Balemwe kubeera nga gweyagala okusenenva gweyagala okugaba emmere gweyagala buli kimu. Mwami Kabanda ndowooza yandibadde amaanyi asiga kugamalira ku bannayuganda okubabuulira kiki kye bagenda okukola era ofiisi ya vice chairman yagiyingiddemu kukola biki? Eya chairperson wa PLU yagiyingiddemu kukola ki? Era mu budde buno yandibadde atubuulira nti ekyanondesezza mu kifo kino ti chairperson waffe ali bizi olw'ensonga zino na zino na zino ne tuzza okukola kino na kino na kino bannayuganda tubabuulire kino na kino na kino. Nze ndowooza awo Mwami Kabanda yandibadde atambula naye akati ogamba nti ani ono ropu tugenda mulonda ogewira ng'eyo yenyizeeyo. Mwami Kabanda tugenda kubulwa tugenda tugeza tumugambe nti Mwami Kabanda omutume naddibanga. Oba kitegedde? Tugambe nti Mwami Kabanda omutume naddibanga oba nattabula kubanga Mwami Kabanda ekituufu kyayagala PLU etambulireko kikusobera. Tegede entalo ogewira tuya ayombye na mmere ogewira ate Mwami Kabanda nze ndowooza alekerawo okulingiza ennyo ebyama kubanga agenda n'alingizayo bw'ati bw'amala olingizayo n'ajja n'adduka sipiidi abenga yasoose n'abanga yajja n'ayogera nze omutume. Tatujja kubeera na mutume nga mutume naddibanga. Omutume nattabula. Eggwanga lino twagala litambule buki? Bulungi. Kubanga amazima gali nti Museveni ayina gye yalijja
ne wabadde alitusiza ate wano weibadde limutabukirako twetaaga muntu atereeza so adibaga ensobi ziri ezibadde zikolebwa twetaaga muntu atereeza so saatabula sabala bano bannaddibanga tetubeetaaga ate nze mmanyi titayimu egenda kutuuka kino kyogeredde wano n'abo bonna boolaba bakabanda CDF abagobe kale ekyo mulekaawo awo omutuusiza akyabatambuliza wano bamutambulize ekintu kino bakitambulize ne webamiba batudde oba famire nga yetudde oba kiki nga bagamba no tukole bwetuti ne bwetuti nze nsuubira abo bonna lugenda kuba lweyo. Awo omutuusiza wamala tukyali ku bintu ebyo bityo omukulu ayogerera wa Ssemujju bamutadde alina omusidiofu omunnamu mugundi omunnamu mikwano gya muki mupyereyo sikuwakanya mwebali naye mbasangira ne tutunka malimu ne bameja mikwano gyange tubalekera era mbasangawa basanga nnyo mikwano gyange balina. Ssemujju Nganda yafa obutuse Ssemujju Nganda simunamanyi obadde exeno gye bamuteekako sinamanyi oba yafa obutuse exeno gye bawa naye ab'emakka bakomyewo bamalayo ebbanga omanyi kyosooka n'omanya bamalayo ebbanga ki kubanga ennyonyi abantu baba bavugenze emakka bwe bamala ne badda olumu baliwo abasooka okudda ne wabaawo abagenda ne badda naye yagenda kuhijja ndowooza yagenda buli omu ayinza obanga tebaddira mu bibinja nga bali abaagonda so nze ndowooza Ssemujju Nganda ekya Ssemujju okudduka n'obutadduka nze ndowooza twandisoose ne tumanya abagenda emakka bakomyewo ate nze mbadde nina n'ekirowoozo ti Ssemujju Nganda ono Joel Ssennyonyi Mugisha Muntu n'abantu abalalala baba bafulume baba basobola eggwanga balifuluma andi kati Kyagulanyi kye yakola abantu ne bagamba mutiitiizi kulifuluma nti mutiitiizi sikulifuluma bagende batuule noli tatudde gyali bagende beegatte kwoli bwe banaabalaba nga batambula bagenda buli wamu bagenda mu woofiisi ndowooza wayinza okubaawo ekikolebwa omuntu yasooka ddala otugamba mbu nno obutiitiizi bwa Bobi Wine okufuluma wano lwaki tabadde wano yali ani Nsereko naye emabegako Nsereko yalidde ebigambo binagamba musajja yali mutuufu Nsereko yinza okugamba naye muntu omanyi Uganda eno bwe tuba tulaba ebintu tetulabira wamu otegedde oluvannyuma olwawo otunula n'ogamba n'ekino kyakituufu tolaba abakuba abantu abawamba abantu obudde buno balaba nti kituufu naye oluvannyuma era balaba nti kirungi naye gye bujja nga wayise ebbanga ate litali ddala ddene bagenda kutegeera nti ate munne twakola nsobi kakati Kyagulanyi abamugamba nti yadduka mu ggwanga baalirowooza tebannalaba bikolobero ekintu kino kirimu ebintu bingi bannayuganda bye batalaba tibasooka ne baddira Ssemujju Balukwago ne gundi bano bakivumbi abaali basigaddewo baani ne bafuba nnyo okulaba nti babafulumya babe nga tebakyalina kakwate kwe boogerera ate bannayuganda tetwakimanya ne baddira ne bano Ssennyonyi abaayitawo nabo babataddeko akazito nabo baagala bakole ki babavube ne baddeyo bamuwanga Givumbi ne babateekako emisango kubanga muwanga Givumbi essaawa eno nga bagenda okujjamu Joel Ssennyonyi Obwesige ng'ali mu paalamenti tosuubira nti yandizinze emikono tekisoboka Ssemujju Nganda ng'ali mu paalamenti tosuubira nti yandizinze emikono tekisoboka naye bannayuganda laba nti tulwawo olumu okulaba ebintu ebimu tosuubira nti Ssemujju oyo ng'ali mu paalamenti Nsereko nga gundi oyo nifaki newe yandibadde Nsereko nga gyali mu paalamenti Bassekikubo nga gye bali mu paalamenti tekyandisobose bino bye batambuliza ku Ssennyonyi obiteekawo oba kitegeera kakati bano baaluga ekintu kyabwe kati gundi kye yakola Mwami Kyagulanyi n'akiraba
agamba wano n'alabuka mangu ate mwami Kyagulanyi ate naye ayinza okuba nga teyalabukira ku ye yennyini ng'omuntu naye nga yalabira ku Besigye. True. Kituufu. Mwami Kyagulanyi ayinza okuba nga naye yalabira ku ani? Ku Besigye. N'agamba Besigye bamukutte bamututte bawoza bwe bati ne bwe bati ebbanga n'alaba nga ligenze n'agamba kankole ki kampitemu. Naye bano abaPLU bano n'abantu abalala abali mu byokwerinda abakola ebyo kino kyennyini kye bakola ate kyobongera mwami Kyagulanyi okugamba nti bye yayogeranga ku ggwanga lyaffe bituufu mubiraba bituufu tuvula nkugamba tina bano bayitamu ne bagenda ne bamwegattirako eyo ne batandika ontambulazi w'ofiisi ze batambula osanga tunaafuna asobola okugamba ku bantu bano ne bakola ki ne bakakkana kati Ssemujju okutambula n'agenda nze nja kusooka omanya nti Ssemujju tagenda kudda ng'amaze okukola ki abalamaga bamaze okudda abalamaga bamaze okudda naye gwe wani mwada magezi okudda ku bintu by'olaba Ssemujju nze bw'aba alina platform gy'asobola okubeerayo ne yeegatta ku Kyagulanyi ne Mugisha muno naye n'atambula n'agenda n'abalala abali mu opposition nga bali mwesa ne bava wano ne batambula ne bagenda kubanga wano ne beegatta ku mwami Kyagulanyi atatudde kubanga wano bw'otunuulira kati wano ekiriwo omuntu aliwo n'ataliiwo enjawulo zero okitegedde palamenti baagiggala g'okimanyi oba tokimanyi oba tokimanyi palamenti bwe baamala okulo g'okimanyi ne NRM terondanga abantu bakulira bukiiko bwa palamenti era President Museveni olwaleero balo abayise emirimu gya palamenti egikola ki tegigenda mu maaso emmotoka buli omuntu yali alayira nga mu wiiki egi ziba zifulumye emmotoka bamaze obba basendeze emmotoka zonna ne bagamba palamenti ebizimbe byonna bigale palamenti tekyakola kati omuntu ali ofiisi ezimu abantu batozi oba yawangula oba teyawangula nga neyawangula ali ku ludda oluvuganya nga ali mu mateeka olaba banoonyamu baagala bateekewo embeera emugjawo so nze ndowooza nti Ssemujju bw'aba takomyewo ekyo nze sinza nagamba nti akoze kibi oba okitegedde kubanga wabanga waliwo enkola ey'okugamba nti essimu erina kuva gy'eva egambe ku bannayuganda ku bantu abafuga eggwanga lino ng'abalina okugendayo be ba Ssemujju be ba Kyagulanyi batambule bagende ensi yaffe Uganda basobole okukola ki okugitereeza naye awatali ekyo munauganda tenagamba wali nti teri ali wano ali safe kubanga ekisookera ddala bannayuganda tebaagala kuyiga munaddala bakutukulembera tebaagala kuyiga batya osanga nga ku puroguramu ezo za rediyo zaki mulimu epuroguramu eziyigiriza kyesikirizamu kwe kuvuma naye osanga nga bo tebalonzeemu bigenda kugasa ggwanga nga balonzeemu bibi nga bagamba twagala oyo Matembe tumutulugunye twagala oyo gundi tumutulugunye naye bonna otulugunya Matembe n'abaana abato batandise okuvaayo nolaba omwana wa myaka 18 butabani bwa Gundi waliwo omwana gwe nalabye nga weeyo luweere eyo vubuka alina emyaka yagambye 20 naye ng'ebigambo byayogera bya kintu kikulu ali ku intaneti okwo n'agamba dadi we simanyi amugamba biki temwagala tuzze ezo ng'olaba mwana muto naye ng'alina enjogera gy'ayogera eri machuwa n'okusinga ate y'abantu abamu nga Bakabanda yekizape badejawao yebadejao yekizape yebadejao ati ebigambo bye obiraba nga birungi eri ensene ate singa ebya mwami Kabanda akukera n'agamba tikakati buli agenda ku rediyo amalako kino obuyinza twabuwambadde ebyo babyogera ate babyogera awo wenyini bwe tukyetololera njagala tugire tutuuke ku NTV ne kafeero ono naye walabye omwami Besigye mu kooti olunaku lwajjo ng'alina eyandibadde n'omuntu amuwera submissions wali bangambye gundi yamaze n'afutuka n'okufubutuka baguma saategedde
nakirabye buno sagenze tewageze mu kkooti naye no njagala kikulaga wano yamaze n'amalamu omusubi ng'ekintu kimususeeko Baguma ekyamuleetedde obuzibu baleese Besigye mu kkooti baleeta Besigye mu kkooti balooya ba Besigye ababadde basigaddewo ne boogera ne bagamba nti tetusobola kugenda mu maaso na musango olw'ensonga nti Martha Karua bamukwata ng'ate ye leader n'amuddirira n'amuddirira nti jaji Baguma took off n'amuddirira kati n'amuddirira naye ne bakola ki naye ne bamukwata kati Baguma bwe yabadde ayogera mu musango yagambye nti wadde bali babakutte naye oli wadde embufuna balooya abalala nyari abantu bakompleta kubaguma ne bagamba omusanga aguveyo era ono kwe kusituka Besigye gulaga Besigye we yavudde okusituka okutandika okwogera Baguma atandika okwagala okudduka yavudde n'agamba nti balooya osobola okufuna balooya abaki abalala wadde nga bali babajjeewo ono kyava wani omukono amugamba balooyo baveewa nga nabano benali nina babakutte nga ne balooya essaawa eno mulimu kubatiisatiisa awo Baguma n'abulwa kyaddamu kubanga ogamba ono gwe wawaabirwa afuna balooya abaki abalala n'amubuuza kati ngenda bajjawa nga nabano be nabawa mwabakwata ne mubalemesa balina mukomera kati ate be n'aleeta bo be mutaakwate kuba procedures zezimu Baguma ekibuuzo ne kimulema ko ye era ne kigenda ku linnya lye ne kibeera Baguma ekibuuzo kyamukaluubiridde omusibe kye yamubuuzizza era nze kyabadde kigumu ne ngamba omusibe gwe baasiba alowooza ate n'okusinga omuntu akeera n'anywa kyayiwe n'anywa neki amanyi n'okumanya nti abasibe omanyini balooya babatiisatiisa ko ye akakola tondeka nnyo ko Baguma ekyo n'abula kyaddamu era yamuwadde n'oza kukomawo balwa kusatu yamuwadde akabanga katono awo akomewo simanyi batunule ne mu bbeiro ye kati baagala gitunulamu balabe oba bagimuwa taweza emyaka ebintu bingi ebitambula ndi mu ggwanga nandi gundi wamulabye nga awandiika sale musale so ebyo byonna bye byabadde awandiise bulijja tabiraba bye byabadde mu kkooti bulijja abiraba naye nga bwe tugambye bwali wano ku Tusi Media twogera mazima tibagenda kutuuka ekiseera akaliro bakawulire omuntu gwe yasindisa ajja ayogere eri eggwanga minisita wa justice yayogedde ate annayogera naye enyini akyatunulira ng'atunulira kati agamba njogere ki ezo ripooti ezibeera yewuwe kyegamba kati gwe obeera nga gwe minisita wa justice nga bano baava ku justice nga bakola biragiro ovaayo oyogere ki ojuka ekifaananyi kye nabaweerezaako nga buli CDF yatambulanga nga minisita wa justice abeerako kati ayogere ki kyegamba kakati waliwo ebintu kati ate basale musale basajja bakulu ate sale okwejjamu kattuka n'abalaki sale teyejja mu katu salemu omutunuliranga sale ebbanga lyamaze mu Uganda abadde alina enkwata gyakwatamu ebintu nga abikwatira ddala mu kulowooza era sale be basajja ate omupiira gukasukidde mawu sale okola bwotyo ayagala ye kuyita mu mitendera ti minisita wa justice lwaki tonayogera vaayo oyogere kije balega nti okuyita mu mitendera banga sale ne bwabanga yayagala ayogere tayinza kujja n'ayogera direct ekyo sale akikola ngawo we twalabye Lumumba bino bya NTV nakiru Lumumba ye yavuddeyo n'ayogera mangu bannange kunoonyeza kukyagenda mu maaso ripooti evaayo yonna tujja kukola ki tujja gibabuulira kakati sale ye yayagadde ayite kubanga buyira ebintu bye twadde twogerako wali nti amateeka bawambibwa abantu mu mateeka nakinaki kakati sale yayina kugamba minisita wa justice nti gwagwana kali minisita wa justice naye awandiike ebbaluwa artisti nga sale bwe yakoze agambe nti bannange tugirabeko nti bannange wadde eri atyayo tukimanyi nti ali kazito tumanyi nti abapoliisi waliwo abayingira emirimu gyammwe naye abaye abayingira emirimu gyammwe
okuteleza ekifaananyi kyammwe mwogere muveeyo mwogere mugambe nti emirimu gyaffe okay let it be for formality yes tugambe mbu kale oyogedde naye nga kakati oyo ate sale oyo alina ekintu kyakola abantu ebbaluwa agiwandiika mu bbayiro ye yennyini baleme gandi oba baatayipinze kintu n'amala n'agisindika abantu bonna bagirabe nezunga kati sale bw'aba nga yawandiise ebbaluwa yayise mu minisita w'amateeka kubanga alaba ebikolebwa tebiri muki mateeka kati minisita w'amateeka kiri eriye okujja n'agamba nti mwami Sale kyompandikidde kino na kino naye obuyinza bw'amateeka baabuwamba nze wendi wano ndi ku musaala busaala ninda mafuta ninda sente zaguddeyo ku akawunti n'alawensi kasanfu n'ebyo naye ekyokugamba obuyinza jeno kino na kino na kino na kino bakiwamba jeno Sale Musaale ekiyakoze kyamagezi nnyo kirungi nnyo oto okusinga omuntu asirisa obuki ate ono waddipi yabadde ayogera biki ku jeno waddipi aliwa waliwo waddipi actually Sewamala Sewamala yayivuddeyo nayogera ku bigundi bya gundi Sewamala yali mu kwogera kwagala funa kya gundi kya rope ani abagambye Sewamala amanyi gayogera Sewamala ayagala funa bwa rope Sewamala mugambe bigambo bi Ojo nawe kiraba nayo nga mbodya ali akugambye Sewamala bino bibagamba ne bamala bafulumya Joel Ssenyonyi ne Sewamala tebasoba bumuwa era sayogeza amanyi andi bwabanga kyaliko bamulimbalimba naye nakkiriza abangwiza omulimu ne bateekawo ekifaananyi nti tosobola kuba n'abasajja ekintu gye bakitwala olaba buyinza bwa NRM obumu baabuwambako ekitundu aba NRM nakati kugambe tebannalonda bagenda kukulira bukiiko bwa palamenti bakamishona baani tebannabalonda ne bajjowero bali ne Nupu be yalonda bali awo batudde butuuze era tebalina kibakola kubanga palamenti bagimaamira kati olina agenze muwira oba bya social media muyagenze ewaabwe n'agamba palamenti ejjudde eddogo oba ejjudde eddogo gifulume nemulabi wamwe wadde otaŋŋamba tubadde tukyali ku nsonga ey'ebbaluwa deni nga tuli nekuani nogwe musajja wa DP tiyabadde ayogera ku bbaluwa ya Sale sikyo badde ogamba naye nga nze ebbaluwa ya Sale njikiririzaamu tyasingako kuba n'abantu Museveni sinamulaba nga awandiika ebbaluwa naye abantu bonna baveeyo bannatasha muveeyo muwandiike ebbaluwa ze musobola oba mwetondera bannayuganda musobola ovaayo n'ogamba bannange mutusonyiwe ffennaffe tetumanyi watugenda mu DNA tugere mu DNA tugere maaso sabana yogundi akakuno kemulese kafu akaliwa akakakuna ngokweyogeza bya DNA esikatuufu nedda ate lwaki nedda bambi mukaleke temutukubya miggo gyalitiriti wano ate miggo gitya oli ageze kwesa weyita muganda we ne bamugamba impersonation weyita otya muganda wa ate wogenda n'ogamba nti weyita muganda wani wa Museveni ate ekyo kikyamu kubanga mwami Museveni atuyita bazzukulu naffe tumuvunaane olwo ne yayise kabaka kojja kakati gwe naawe otekeyo omusango tompita muzzukulu nze siri muzzukulu wo ekyokuyita muganda wange gundi muganda wange ekyo kiri simple naye bwebalaga Museveni fenna yatufuula bazzukulu be tugende ku NTV ensonga tuzivuga speed kuba ebintu bingi tugende ku NTV actually buli omu akuba nti NTV yakulembedde omumuli guno buli omu gyayogerako but gundi emikutu egyaggaddwa gisukka mu 6 radio 2 zaggaddwa empapula z'amawulire Nyanda Monitor then ogatteko ne TV 2 ati kati ekyogeza ku NTV yeri waggulu yekulembedde zino ate wetuba tuwogera Monitor yekulembedde actually ne omukutu gwa East African jukira guli wano ate nejala NTV kyeyina nti NTV bagenza okutogamba nti bakigale ng'ina profile gye yakola ng'ina omulimu gwayo gwekoze mu bulambulukufu ogw'okuweereza ebifa mu ggwanga ne gundi abakwati abantu tebasomanyi mawulire
badenga nga chola ba NTV mu ngeri yeyo ne mu monitor kibamu era NTV nze nganze nganze amanyika akatono ku mawulire nti amawulire omunnamawulire bw'asanga nga mawa empale yulise sina bw'agenda kugamba nti mawa empale ye yabadde teyulise munnamawulire bw'ajja n'asanga nze kye nina okukola nga mawa kuziyiza mpale yange kuyulika okitegedde ne balaba obwereere bwange kati singa monitor oba mwani omulala Dembe FM oba gundi singa evaayo negamba nti twalabye mwami mawa ng'abadde empale yeeyulise naye ng'obusajja bwe bufaanana obwenkima bufaananira ddala nga obwenkima ensigo ya ffene weekubyeko omugambo nga kafaananira ddala ng'ensigo ya ffene nga katono kazibu nze siina wentandika kugamba nti NTV yakoze bubi nze nina kulaba nga akantu akafaanana ensigo ya ffene sikaanika mu bantu kukalaba kati NTV bw'evaayo n'ekuba eggulire ng'eraze obwereere bwange ng'ate bwe bwo ate nze neveire ngamba nti NTV ekoze bubi nga nze nayolesezza obwereere bwange obutono bwe buti obutaliimu nsa obwereere obutini bwe tuti nga otundu twange tutono bwe tuti tetuliimu nsa NTV nevaayo netukuba oba ledi endala yonna ze sina wengineneza n'ekiri erinze okulaba nga neesabika obwereere bwange buleme kukola ki kulabika kati NTV terina ggulire lyakuba nga tesinzidde ku ebyo ebitambula okitegedde NTV tajja kuddira muwula gwa ffene egambe nti ovakedo munnamawulire yenna omutuufu tajja gamba muno ezikyusa ezibadde ezaffe n'ezifula ezovakedo leeta bajja kutegeera kye tugamba kati olina obusigo bwaffe nga twegamba tugambe nti olina zakedo kakati gwe olina kusala magezi alevu ogatiisatiisa owaayi entiisatiisa totukangakanga awulidde nangolinga agamba ye kakati omuntu yenna naddala ng'ali mu Uganda muno kobe muyimbi kobe munnamawulire kobe munnabyabufuzi kobe wa byakwerinda olina kwewala kukola bikuswaza bigenda kuswaza bigenda kwogezaako eri bannamawulire olina kwewala kukola bigenda kwegozaako babukenya nga bayimiridde wano mu kamera bikutyoboola olina kwewala kukola bintu bisu bagamba nti bulijjo ono gwe tulaba yafaanana bw'ati nze amawulire gonna nga gayina kigatambuzizza nga ddala kyakoleddwa sina bwe ngakola ki okuggyako amawulire agakwakola ki agawaayira n'amawulire agavuma amawulire ganaavaeri ne gagamba nti Lukwago baamututte ng'ali mu pampa nga naawe olaba ali mu pampa oyagala amawulire gagambe nti Lukwago yabadde ayambadde ekiteeki ate nga biri mu gundi kyekigambe nti gwe okwewala abantu okumanya nti mawa ensigo ze ntono teziri wadda gwe kweka ensigo zo ekyensigo tukireke naye kizampendala gwe kweka ki ensigo zo abantu obutakola nawe tutakweka ensigo zaffe ne tusigala nga tukola ebyo ebigenda mu maaso nga tuziwanise balina tukirize NTV ejja kuggalwawo ojja ssanga ali ku social media ng'azitaddeyo ensigo zo
NTV ejavaawo ojasanga nga abalala bonna bakoze eki bagize so nze ndowooza ti okugalibwawo kwa NTV nze nganze ku lwange sirina ggulire byenyinza kugamba nti NTV lyakuba ligigazaawo okujjako nga abakola mu byogwerinda balinayo ekintu ekiki simanyi oba omukyala baamukutte naye badde kubanga kanguwa ekyokulabirako akulira gundi eyo bamuno kanguwa ekyokulabirako singa bukyenkya ne wabaawo abatujju ne batulumba wano NTV negamba nti abatujju okuva ku nsalo bweti ne bweti balumbye Uganda naye amagye ga Uganda gabatayiza ne baddayo ebeekoze ensobi terina kubanga gwe muli gwaki gwayo NTV zigegerenya nega nti Munnayuganda bamusanze bali bamukubye ne bamwambula kyekyabaddewo ebeekoze kizibu ki terina ze siraba nnyo nsonga naye nga minisita we yagambye tibagenda kukeera ku makya beetegereza ensonga ezagaza NTV bajje bazitubuulire tuzitegeere kubanga naffe tuyinza oba nga twogera ano nga twogera ku ggulire liri bakuba ku CDF naye terinza oba nga siri eddio tomanya mwana obanga waliwo ensonga ki endala kubanga eryo eggulire baginga nti liyinza oba nga siri eddio kubanga lyakolebwa kuba ye ate gundi Nyombi Tembo ensi yonna yaliraba omwami Nyombi Tembo ye yaze n'ayogera nga tabitegeera Bannange mbakubidde n'amasimu baganya okunkwata kati owa ICT gye bakwatira Kanobu ne kuba ono regulator tajjaako regulating ate byokozesa bituufu kati ate eno gye biggwera ye n'agamba bannange kituufu kyakoleddwa naye n'atugamba eyajjeeko ye President Museveni wagirabye naye President Museveni simusuubira kukola munyo bwatyo kati ogana ki ng'oli yakugambye ati nkugamba omanyi nga ligankuwulire wabaddewo wano ensonga ezitambula ebintu bino bw'obeera nga tugenda okujja okukola byegendereze nnyo nti olaba waddewo abagamba Museveni wakitoyogera muganda wo ku mutabani wo kati bayinza okuba nga batandise ebimu okwagala obijjayo obyeddiza okubyeyambaza bagambe nti aba pulezidenti ekyakola ki kubanga eggulire baali kubaani CDF era CDF naye n'ayangwama n'agamba eyo NTV njagala nani but ne President Museveni abadde nga agicomplainingako njabasuubinga kakati ebimu biyinza oba nga bitandise okukasukibwa negamba kino tukasuke wani wa President ye yakoze bwaki kati jukira akola yekiye olugero luli akola ki atuwonge atireke kireke gokitegede kakati awo kisobola okubanga kitandise okuba bwekityo ng'okwongera yakutandisa okuba era Bannayuganda oba abantu mwenna abali mu diaspora abali luddawo abali bonna njagala mweyongere okubeera ku Truth Media tugenda bawo ekituufu nebye mulengera oba bye mutalengera tujja bibalengeza tikakati otunulanga ekyo bayinza obanga balina balaba ekyusa bagamba kino tusindike wa Museveni President yakibanga akazito kabadde kagenze nnyo kuba nalabye omukyala Kasule Lumumba kuba statement zowa regulator UCC ze zabadde ezizega nga wallahi akazito ennaku zino jukira kagenda nnyo eno ate nze njala kuwulire nga twogera amazima bino byonna bikolebwa era nze neewuunya abantu abali awo abatunula tolowooza nti bano abali mu gavumenti ne famire yonna ne boogitunuulira n'abooluganda n'abaki titeriiyo bantu bagamba nedda bakigongo tobasuubira nti balowooza bwe batyo kuba nalabye ne basali musali nalabye n'omukulu Lwabogo omanyi basali musali ne mumba naye tukkirize nti basale musale basajja abalina reasoning capacity abasobola okubaako ekintu ng'alina bw'akivuga kyova olaba nti sali musale oyo yakeerenja n'agamba ebyobufuzi abanga atabirimu n'ateeka eno ye n'adda mu bizinensi ze naye ogenda omutunuulira ng'era waali nnyo alalinga kuwandiika butabo bwe okitegedde kakati owooza nti teriiyo bagamba nti kikoze eki kisusse so nze ndowooza nti buli muntu yenna asobola okwogera ng'ayogera tavumye tavodde naye tubage banga bano Bannayuganda tubabuulira amagezi bagaye mwandikutte bwe muti ensonga bwemubanga mukyayagala otutwalayo emyaka emirala naye bwe mubanga giri ana gyagenze nga
muwadde kubanga ekirya joba kituvuze nga tuli muyayo era omusajja oyo omuwamu ka credit omuwamu ka credit musajja abadde mugezigezi takola bintu kiwalazima mugezi agwira ngama wasoko je kiki nti ali munange motoka wali kusula moto agamba yiyo so siku kubangwala na kakati yabadde mwako kakati adejukira nti olokwa abantu era zazira bakabanda ekintu kyabalemye bubi nnyo kubona sente zegiri tebagera ziteekamu ono abadde ayina engeri gyatwala ekintu n'owunzikanga omwanga nogawa musajja yamponya ebigere kati tuveeyo katini ntumaliriza era abatalina yadde sente tebalina balina tebagala bwagaziziga balina tebalina sente zasobola kugabanga ono bwagaba bazijjawa simanyi ne bamala bakikola zibagwako mu wiki balidazi betteeso balabye bakyaliddeko omukyala Anita Amongo nga n'entambula gyatambula awenyera bwati ebigere alagira ddala nedda taliyokke naye ndowooza obujanjabi bukyaganya okukola Anita Amongo byaddala mulwadde abantu abasinga era koze bino leeta ekintu kya Anita Amongo nkoze bubi ate tewamulabye video tewazirabye omanyi waliwo omuntu gwe nalabye n'okwambuka madala nga bamuku waliwo omuntu gwe nalabye nga ayambala nnyo sapule naye nga ali ku Anita Amongo yamenyaawo Anita Amongo simanyi n'anenya bampuuga simanyi n'amenya baani n'agamba abo ne wembanga nfudde simanyi tebakolanga bati ne ngamba kati mu budde buno ani yakikoze ne ngamba mu budde buno tetuli ku bya bampuuga tuyina ekizibu wano mu ggwanga kyetulwana eyagwa mu kalulu neyawangula neyabba munne neyakwata munne bamulimirire simanyi neyagamba munne bamugjeeyo mu budde buno tulina kwegatta n'oyo abadde akolera Museveni nga kati ali kundiringa boolaba Anita Amongo mu budde buno tulina mugamba olaba bye twaggambanga otegedde tulina kukwatira ki wamu kubanga neyawangula akalunga yakawangula Jewero Ssennyonyi ne bamuwa n'obwa rope tali safe kati tukyasobola kuddaawo kukaabira kalulu ate kolimira abantu ate gundi wankola booti ku mulundi guno ffenna tulina we tulaba nti ate wagenda kutabanguka nnyo okusinga ne wekibakikola kati netwaga kati Anita Amongo embeera gy'alimu oyina musabira bw'omala omusabira n'omuzza ku bbali n'omugamba Anita Amongo owonye ntiye olaba kye twali twogera nti oba sinnawona olaba abaana bo bali bubi olaba kino na kino bw'oba Mungu akuyambye n'ossuuka kwata ekkuba eggolokofu golokoka yafa golokoka yaka essaawa eno bye tulina okugamba ba Anita Amongo abantu abo okitegedde ti Anita Amongo ojjukira olunaku lwe nakugamba nti kino nakino 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 kati olabye n'ogamba nti make sure ti disi baganda dozi baganda omugambo olaba munnange bano bewali okolera olaba wootuuse naye bwowonera bw'oba oti Anita Amongo kwate kuba eggolokofu naye okuddaawo n'ogamba ate kakati nze mbasabira ne baba nfudde tebajjanga kunziika eggwanga lino tetukyakaabira bululu tegedde tetukyakaabira bululu ne Ssennyonyi waffe gwe twalonda ne balonda n'ababaka ba palamenti bagiggala n'okwogera teboogera bonna basirise gw'okyakaabira kalumbu bakuggyayo oli mu kolima tukule twambale sapuli nga zina gye zigenda otuyambako ekirala Katonda temumwesigambako bwesigame mbali muolide unodde Katonda gwe omwebembereseko nti naye nga tomukkiririzaamu ali muolide bw'oba oyambala sapuli ng'oyambala entalabuusi Katonda bw'amala okubonereza omuntu aba amubonereza gwe toddamu ate muwa double punishment kubanga si gwe ate obonereza osinga Katonda Katonda naye obanga yagamba nti mpuuga kye wakola kino na kino kusudde tolidda seggona kino kye wakola nakola kino kino kusudde gundi kino kye wakola na kino kino kisudde ate Katonda tabasuula na bw'atyo Katonda asooka n'abawaamu
punishment bw'abawamu punishment basobole okwekuba mu mutima era gyobalaba nti waliwo wali bano abalokolero abandi bakyukamu abamu bagamba mudde eri Katonda osekati bakyukamu abamu babbi bakyukamu abamu kati omuntu n'ozimba Pentagon emyaka 8 mulimu ezizo Pentagon n'ogizimba emyaka 10 kati tekyalina abanja pena abasajja bakuba sente tekyalina abanja Pentagon wa musajja abaana agamba n'ez'omusingi tezinnatuuka okuva ze mwasonda kakati Katonda agenda n'agamba nti waliwo agamba nti mudde eri Katonda kakati gw'ayambala sapuli buli kadde mwaka ku mwaka nga Katonda amaze okubonereza abantu abatadde mu mbeera abawadde punishment nga tusuubira ndi banaavaayo bajja kuba bategedde era balabe ekkuba eggolokofu era badde eri Katonda gwate n'osigala ng'okyagamba kye bankola mu kalulu akalulu bankola bubi akalulu tetukyalina kye tukaagaza kubanga ne bagamba essaawa eno ti akalulu kaddibwemu tuyinza okukazira twalabye akalulu kekalangala kyogamba gwe ayambala sapuli tewakalabye bakavuddemu bulungi olaba alinnye maato omanyi ababaka ba palamenti abali mu palamenti obuzibu baliko buli yalabiseyo eggwanga lino we liri kati tetukyalina gwe tugamba nti no ono tulina kwekwata wamu kyova olaba nti bwe babadde baleeta ani ono Lukwago Lukwago wa PFF okitegedde nkimanyi ekyo Jolo Ssenyonyi wa NUP Lukwago owa NUP yakola ki yamuwangula yamujja ku kifo naye aba NUP bonna Joel Ssenyonyi baani bonna babadde mu kooti ku lwa Lukwago in fact ne Masias Mpuuga yaliyo kubanga mu budde buno waliwo ekiri abantu ekirya Uganda kirya goyambadde sapuli olina abantu bakuuliramu bangi bayitirivu okkirizibwa mu kifo ky'okgenda oyogere ku nsonga eziri mu ggwanga ezitambula ozze kaabira kalulu nga neeyawangula mu kalulu we baakuwaawo ekyengera nga neeyawangula akalulu musajja wattu olaba naye talina bwogere mu budde buno oli ku Mathias ate Mathias yekka yeesimba ekyengera pozi ngamba nti yayambala sapuli eyo interview yagikola n'abantu mu budde buno tuli kukubeera n'agamba nti gundi Mathias nze mu budde buno olaba essaawa eno ne weesanga mwami mulya nnyama bubuuza nti tukoze tutya sikyasoba munenyeza biri ebya palamenti kubanga ebintu kati we biri tulina kwekwata kale kuba ne mwami mulya nnyama oluzungu ne yandibadde alumanyi ne yandibadde talumanyi byonna ebintu kati byafudde waliwo ayagala okutwala eggwanga lino mu kivandulo kale tumalirize mukatini nnyo wano tugenda kwanguwawo nnyo ebintu bya Kafeero bikyalemedde mu ddiiro waliwo omwana yava 40 neyerimbika mu baana ba Kafeero era bulijjo alimu ku bakaayana nti mwana wa Kafeero oyo owe 40 Potulo baganda be bazze abeekyalo bamuwaddeko obujulizi nti ono nzaalirwa yaffe wano tukuze tumulaba kati ate mutugamba mbu ali mu layini era waliwo abaana bamutrikinze ne bamwogeza olutoolo baba nga alukuba budiina nga yaluzaalirwa onamulabye omwana oyo omu kumbe se yakubidde ne Jennifer namuwalabula yoyo yabadde yagaza ki fulfiga bwamutwale wa president bafuneyo kasete bamuboddemu nesitole y'omwana oyo nagiwulidde bulungi bagamba omwana oyo yazaalibwa eyo yazaalibwa saidi bazadde be zeeyo era abazadde we bali bulungi bakola ki bategeera bulungi era balina obusobozi alina ekika naye omwana we atuuka eno e Kampala yagamba yeetuuma mutabani wa Kafeero ndowooza afune ki oba simpase oba afune biki bwekyo bwe nakiwulidde nze kyensuula nti omwana nga ye yali anoonya kulayini yagenda yali
N'ayogera n'okwogera nti kati nze yo ye yagamba sio yanywa omwenge yo ye yagamba ati abanywi b'omwenge abamulirize yo ye yagamba nti engeri kati Jessica kyayina taata Museveni anzaale yo mu interview ali kakati abanywi b'omwenge abamu gubatabula Zichi abanywi mugera wairiza nnyo omwenge abanywi b'omwenge abamu kugambye abamu gubatabula era yovolaba era mu byafaayo omuntu yenna asooba n'agamba nti bannange mu nsonyiwe gwali mwenge gwe tokirabangako nkirabyeko ebbanga ddene we n'agamba ye naawe jjo buladi nsonyiwa nakuyisiza bubi nenadde ntamidde tubalina nakwetondera enkeera kitegeeza omwenge gusobola okuyingiza mu mirimu egitali gigyo n'ofuuka omulamuzi nga toli mulamuzi tuli kuba kafeero otegede kakati embeera bweti oluusi bwekola ki bwebeera naye kafeero nzesuubira nti ebintu bya kafeero bino tebinaggwa okusinza bwe mbiraba kubanga DNA baaganye ozikkiriza mukana nozikkiriza waliyo maneja wa kafeero gwe nalabye ate nga mumanyi teyeewaayira ate yatambulanga nnyo ne kafeero amanyi otakyalina ya gwe walabye byobadde oyogera no nti NTV egamba nti kino kibadde kituufu kyekino ekituufu kyekiba ekituufu ate bwe tukyogerako nga mututwala mujongera kakati gabaddemu gonna tegabaddemu tabalama bale naye kyamanyi olese kyaki nagalabye wasi yasigazaayo limu yeribo jjo omumonde waggulu waliyo ana nogabala nagabaze olwo se omumanyi tumanyiganyi kati ze maganye owali akutwala n'omujago interview naye njakusuka mubuuza amanyo galagawo aye nabaakulabi naye bakyaza ne ku CBS yabadde kubukedde yabadde kusipaaka kalati omusajja oyo amazima amatuufu yayogedde ensonga ne bye yayogedde bye bituufu sinjagala bye bituufu naye biire ekitundu wosobola omukkiririza kubanga oyo mulaba ye yatwalanga ssente bakafeero babeeranga safaari ng'olumu tebagenda kuvaayo bagenda mane nakwaga ng'asindika Kizito oyo n'akomawo n'agamba zino ssene zintwalire gundi nozitwalire gundi nozitwalire mukyala wange gundi nozitwalire mukyala wange gundi nozitwalire gundi nozitwalire gundi oyo Kizito ekyo ekintu era nze bw'ayogera mu bigambo bye 5 ebigambo 49 mbiwe ekitiibwa kubanga ye yali maneja wa kafeero owaddala era nga kyasalawo Pawulo taddamu otegere so ali bwavaayo n'ayogera kiba kikola ki nze mba nkikiririzaamu kubanga yasobodde n'okwogera omanyi DNA negenda kuwebula abantu naye yegendereze kyatwala amanyo kijja kukimu enviiri DNA amyaka DNA ate omunaye lumusina myaka n'omuntu asobolamu amanyo ge otobangayo mwana muto nga amanyo ganyeenya DNA erya wansi lwaki ddene nnyo omanyike nti obalaba bajja batwala nnyo mubesi si bwe kiri anti temwagala kwogera mazima kakati oyo kafe anyumi oyo Kizito yali maneja wa kafeero ekyamulese nga akubye esuuti ya MTN kyeki ne MTN yandooza tagenda muyitemu yakasente zewe ekintu ekyakikumye nnyo yakitunga mudda naye yazi akisabudde naye nekigenda kimwakako yenna enamanyi nayogera nga gavaayo nga nekyemutini kivaayo programu ekome wano bwe otandisa ate kujjonkera abantu abo omuntu yenna ayina amalibu sebo si musango muvuddeko omuntu yogera nejjajjaawo asogamera naawe mwenyini osogamera abaki amalibu nga bakonye makone kale sebo wegenda mu maaso naye nga oyo omusajja byaddayogera byonna byabadde bituufu kafeero era yagambye nti ye yadde alina abaana 18 bamanyi era ng'agamba nti baatwalangawo ssente nga n'abaana be bennyini kafeero abalabirira teyabeegaana era n'agamba waliwo omwana kafeero gwe yeegaana era ye bamuzaayo banga wa myaka emeka n'agamba Yesu wange era n'agamba waliwo n'omwana maama we yagaana okuleeta okuba kafeero naye kafeero amanyi wuwe bamugwirira ekibanja abaana be bantu yagaana mumuleeta wano
kagamba ebintu by'akafeero tetwagala nnyo mama yaganya omuleta mu bino nenga mama we yagaana nga ne kafeero akyaliwo okumuwa kafeero nga bonoozaale omwana mama we n'amugaanira ebibadde obimanyi mama we n'aganza omwana wange sijja mumuleeta mukuwe kafeero kyeyakola n'agwira omwana we ekibanja eyo gye bali era gyali alikola ki Kizito oyo gw'olaba era amazima amatuufu amawulire gano bwe ganaagenda ganoonya abantu abamanyi ebyakafeero ebyaddala mujja zuula ekituufu era abantu bagenda kuwebuuka kubanga bakafeero abo ffe twabalabanga nga tuli ku Nile Theatre nga bazze okuyimba naye ng'olaba nti balina abantu bwe baliko ennyenye era nga bagamba nti Kizito bw'agamba aba agambye bw'agamba kino aba akola ki agambye kati obuzibu obujjawo ate Ssenkubuge wa luvannyuma Bassenkubuge bajja nga Kafeero agenda kukola kivulo obanga kibagatta ne gundi nti munange ono munno tubadde tubawulira ate Bassenkubuge jjukira baali basajja b'amaanyi nga Kayimbira y'amaanyi nnyo mu industry nga Kayimbira bweyita abo bonna bannakatemba Kayimbira bagiwa ekitiibwa nagamba ono munnammwe mwakola naye entalo zaaliwo ne mukolera ekivu nga bakolera gundi ate era basooka nakukolera akasozi nga ye ng'omuntu namukolera ku Pride Theatre ne bavaamu ne bakitwala awo nakivu so bwe batyo bakola ki bwe batambula waliwo n'omusajja omulala bayita Haji era bonna yaddayogera yadde talimba ze ndowooza nti ensonga za Kafeero kati zigenze mu bamanyi webale nnyo zigenze mu bantu abamanyi era bwe zinaagenda mu bamanyi ojja kulaba nga abantu abamu baswala bayatuuze n'okugamba nti amaka g'ekajjansi gaalimu omuzungu naye omuzungu bwe yagendanga ng'ono omukyala alimu mu bisirikiti ng'alyoka ajja ng'afumbawoko ngala competing na muzungu kakati muzungu bwe yageranga nga omuzungu akomawo ne bamwe omuzungu huyo akoma ng'asibamu engoye zo zonna ng'akola ki ng'avaamu kuba nnyini maka akola ki nani kye nkugambye nti bisirikira yafumbanga omuzungu taliiwo ng'omuzungu bw'akobja ayo bali yali tafumba nawo okukuumawo kyogamba kigambye nti gye biraga bijja kusajjula ebintu biri kubanga abantu bangi babimanyiko kapaati ate akanene kale mubadde balabi balungi naye kubiriza abantu baleme kuvaamu mannyo babeere n'amazima okitegedde baleme kwogera bitasaanidde mu budde buno eggwanga gye liraga tetukyakaabira kintu kyonna twagala ggwanga yaffe Kyagulanyi baamuyisa bubi nnyo mu kalulu n'atuuka n'okugenda amaka ge ne bagalumba ne kati Kyagulanyi essaawa eno ali ku nsonga za ggwanga kulaba nga ggwanga lye likola ki nga ggwanga lyaffe litereera kakati gwe omuntu ali eyo nga bw'ojja ku social media odda mu bye twamala baatubba baatunyaga gwe bayisa obubi baamuyisa bubi essaawa okuggyako abo abaatuyisa obubi etulina otuteekako akazito munaddala abali mu gavumenti mubadde balabe balungi mbadde ne Muzeeyi wali lunaku lwakusatu tubeerawo wano mpolampola tubeera ku Solar Motors wandiika abantu abo bina kugambye njala lisiti y'abantu 100 oyagala y'abantu 100 ngenda bawandiika bonna gundi program eddako tugenda kusooka basoma basoma bagaane ngambe ndi mundu esse ku bigere so era banyamba mu bintu ebirala kituufu Joan anyamba nangamba mawankuweerezaayo akakadde lyako nze nga tampa gundi nkuweerezaayo ensanvu tone Colorado oyo naye tone noyo alwawo olabika ne tone ate mmanyi nti ye agenda kasuula ngenda kunyumya tone alaba programu eno bulungi nnyo tone ntode kunyumiza ddala tone Colorado agenda kuteeka wako miliyoni y'emmotoka kale bade balabe balungi oyo mwekakasa